Yes, mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga si birungi eri Nnaalongo Anita Among oluvannyuma lw'okubeera nti yayambuddwa ebitiibwa byonna, takyali sipiika wa Parliament, tali deputy speaker, ate nga teyaweereddwa yadde ekifo mu kabineti ya mukama we gw'abadde ng'asuutasuuta. Kakati wulirize kimutuuseeko. Oluvannyuma lw'okumuggyako ebitiibwa bino byonna, kigambibwa tikirabika kyamutiisizza okudda mu Parliament nga ordinary member of Parliament. Kakati wulirize ekiddako. Abantu b'e Bukedeya batandise okuwandiika amabaluwa nga basaba ono n'ekifo kye ekyomubaka wa Parliament e Bukedeya kimuggyibweko, kubanga jjukira Anita Among yayitawo unopposed era nga ye ne deputy speaker we by then amanyiddwa nga Thomas Tayebwa baakozesa olukujjukujju ne bakozesa obuyinza bwe balina ne bagenda nga bawanduukulula n'okubulookinga abantu abalala bonna abali bagenda maaso n'okuba nga babeesimbako. Kinajjukirwa nti ekibiina kya National Unity Platform kyasooka ne kiwa kaadi omuwala oyo amanyiddwa nga Alupo Mase Marion. Ekibiina kya NUP kyamukwata ne kimuwa kaadi abeere ng'agenda kuvuganya na Anita Among. Anita Among n'atya n'agamba nze sirina gagenda kuvuganya na mwana wa kibiina kya NUP oyo ne bamuwanduukulula. Ngenda kuzzaayo Kemabega. Then ekibiina kya NUP bwe kyalaba ng'ono bamuwanduukuludde oba nga bamulemesezza, Anita Among yateekawo embeera yonna ng'akozesa amaanyi ge yayina nga sipiika wa Parliament, ate era ng'omuntu eyayina amaanyi ag'enjawulo agasukka kubeera sipiika. NUP yakwata omukyalo omulala amanyiddwa nga Asiyo Florence, ono ne bamuwa kaadi mu kifo kya Alupo Mase Marion, ne bakwata Asiyo Florence ne bamuwa kaadi. Waayita akabanga katono nnyo, Asiyo Florence n'abulawo mu bufunze n'awambibwa. Oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okuvayo ne kyekubira enduulu n'okutegeeza ensi nga kandidate waabwe yawambiddwa tagenda kunominatinga n'ebirala ebifaanana bwe bityo, kyazuulwa oluvannyuma omuwala oyo yavaayo n'akola akatambi ng'alaga nti ye tabangako wa kibiina kya NUP era n'ebigambo ebirala bye yeegaana. Ekibiina kya NUP kyatuuka okumuyita ku kitebe agende boogerezeganye balabe lwaki ebintu bino bigenda bwe bityo. Omuwala ono yabagamba ng'ategeeza abakulu mu kibiina kya NUP naddala David Lewis Lubongo ya ku ssimu yabategeeza nti bannange sigenda kusobola kujja ku kitebe olw'ensonga ezitali zimu bantulugunyizza nnyo. Kyokka ate ne wayita akabanga katono ate era n'awulirwa ng'ategeeza nti nze tebannampambako tebannantulugunyaako, era akaseera kaayitawo katono nnyo omukyalo oyo n'alabwako ng'ali yasisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ze zimu. Era mu biseera ebyo nga kimaze okukakasibwa nti Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa baali balangiriddwa nti bagenda kuyitawo unopposed, era Anita Among n'ategeka n'egimu ku mikolo ewaabwe sayidi zeeyo. Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwe yagendayo n'amwanjulira. Mu bamu ku bantu be yamwanjulira kwe kwali Florence, Asiyo Florence yamwanjulira nga muwala we, era ono n'ategeeza nti ye ne bye baali boogera ba NUP nti yawambibwa simanya biki, tawambibwangako era tasobola kwesimba ku Anita Among kubanga ono yalinga maama we n'ebirala byonna nga we byatambula. Tebyakoma ku NUP ne bakandidate abalala baali bavudde mu bibiina ebirala bonna Anita Among yabalemesa. Kwaliko Mase Alupo ono w'ekibiina kya NUP gwe nkugambye yali muwala muto myaka 26 nga yakatikkirwa ekyambogo. Ne kubako Akolo Helen Odeke ono yali wa kibiina ndowooza kya FDC bwe mbaseerabidde. Kwaliko n'owa NRM amanyiddwa nga Noma Susan Otayi yali wa FDC, Helen Odeke yali wa Independent, then waliwo ne yali wa NRM. Anita Among n'akozesa amaanyi ge ag'okubeera ng'abalemesa era bano ne batanominatinga. Kati bino byonna bibadde bigenda mu maaso okumunoonyerezaako n'okukola ebirala byonna ebibadde bigenda mu maaso. Wetwogerera ate amawulire gye gaviiridde mu bitundu by'e Bukedeya, bannansi abalonzi bagamba ffe tetumulondanga nako, atuswazizza ekimala, tetumwagala addeyo na kutuula mu kifo ekyo. Ngenda kuwa obutambi ogenda kutya. Batugambye nti Anita Among in triple problems as Bukedeya residents demand fresh elections, risking losing seats soon. Anita Among essaawa yonna engeri gye kibadde nti yaggiddwa ku bwa sipiika wa Parliament era ne kikakasibwa nti ono ne ku bwa minisita teyaweereddwayo yadde ekifo kyonna. Kakati si mukungu, si minisita, si sipiika wa Parliament, si deputy speaker. Tebyakomyawo n'ekifo kye yayitamu unopposed n'alaga ensinga ye bwe yazze nga tavuganyiziddwa. Wenjogerera ng'ekifo kyandibanga kigenda ku lugenda, bandibanga abantu b'e Bukedeya balemeddeko basimbye Nakakongo bagamba twagala kubeera nga tuddamu okulonda kubanga ffe oyo omukazi tetumulondangako. Bino byonna byagenze maaso n'okuba ng'akola n'ebirala ebitambudde bwe bityo, tetwagala kumanya, tetwagala atuswaze, ffe bino tetumulondangako. Newankubadde ng'azze ng'awaanawaana bakama be essaawa yonna, kigambibwa era kirowoozebwa wandiraba by election
mu bitundu by'e Bukedeya nga Anita Amongo simanyi oba ayinza okuddamu ne yeesimbawo oba oliawo bayinza okugenda abantu b'e Bukedeya ne bamulonda engeri gye yagamba nti bamwagala nnyo era n'atuuka n'okuyitawo unopposed onaawulira aze awaanawaana bakama be mukadde kano bakama be bamuvuddemu. And as one of the directors of Bukedeya Comprehensive Schools, because of General being a patriot in this country, yawaanawaana General Muhoozi Kainerugaba n'awaanawaana General Kaguta Museveni n'aggulawo amasomero n'agatuuma amannya g'abakama be wabula byonna bwe twogerera nga tebigenze mu maaso nakubanga bimutaasa bennyini be balagidde oba be balagira bino ebigenda maaso n'okubanga bimutuusibwako essaawa yonna Anita Amongo yandibanga agenda kuggyibwa mu Parliament singa abantu b'e Bukedeya kino kye basabye kigenda maaso n'okubanga kiteekebwa mu nkola. Kkiriza tugyewo akalango nzije nkunnyonnyola akana n'akataano ogenda kutegeera abantu b'e Bukedeya boogedde ki era bantu ki abagenze maaso n'okubanga bateekawo embeera. Naalongo Anita Amongo si birungi essaawa yonna wandiwuliranga n'ekifo ky'omubaka wa Parliament kimuggiddwako. Katugyewo akalango nzije tubeere nga tweyongerayo n'emboozi eno. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya ate ne tugenda maaso n'okubanga tutambula. Waliwo omukutu baguyita Tayari News Uganda ku official website yaabwe mu bbanga siddene nnyo ssaawa nga 24 eziise ssaawa nga 48 bataddeyo ekiwandiiko ne bannyonnyola biki ebyagudde e Bukedeya mu kikwekweto oba mu bikwekweto ebigenda mu maaso wakati mu kunoonyereza kwa Anita Amongo ng'abasajja b'ebyokwerinda ebitongole ebyenjawulo bivaayo ne bigenda maaso n'okubanga biteekawo embeera okulaba nga Naalongo Anita Amongo ajja annyonnyole ssente ez'omuwi w'omusolo zabadde nga spending okutuuka awo bwa we zibadde zifa n'ebigambo byonna nga bw'ozze ng'obiwulira kakati wuliriza. Mu bitundu by'e Bukedeya Teso sub-region abantu ba bulijjo bavuddeyo ne bakola zi celebrations onaawulira. Bino bibadde tebikoma eno oba Anita Amongo abadde takimanyi nti abantu b'e Bukedeya bibadde bibatuukako oba abadde takimanyi nti babadde babiraba wenjogerera nga kimaze okukakasibwa nti mu bitundu by'e Bukedeya mu bitundu ebyenjawulo ba sub counties ez'enjawulo simanyi oba ani abadde mabega w'amawulire obutatuwanga butambi buno kigambibwa nti ku byalo ebyenjawulo mu zi sub counties ez'enjawulo abantu babadde nga bayisa zipate babadde nga bayisa ebivvulu nga bw'olabye abaase ne babadde nga bakikola nga bayisa ebivvulu beekulisa okuwangula ekikopo kakati na ab'e Bukedeya babadde nga bayisa ebivvulu okulaba nti Anita Amongo bamukutteko kano nga kabonero akalaga nti omukazi ono kirabika n'abantu b'e Bukedeya babadde baamukoowa kyokka ng'ate wano bakusiigira ekifaananyi nti abantu b'e Bukedeya bamwagala nnyo wetwogerera abantu babadde bayisa ebivvulu nga kigambibwa nti babadde basanyukira ekikolwa ekigenda maaso n'okumukolebwako nga tebafuddeeyo oba bye bali mu kumunoonyerezaako bya ddala oba babadde alina interest ze mu bwa pulezidenti nga bye bimukubisa bo bagamba bo tebafuddeeyo babadde si basanyufu n'engeri Anita Amongo gy'abadde agenda maaso n'okuba ng'ate akwasaganyaamu ebintu. Wuliriza. The enforcement measures have triggered spontaneous celebrations across parts of Bukedeya and the wider Teso sub-region. Residents who spoke to Tayari News Uganda described the ongoing accountability process as a long-awaited intervention against what they characterized as financial indiscipline and poor leadership ethics noted in her lifestyle. Abantu b'e Bukedeya balabiddwako mu bitundu ebyenjawulo mu Teso sub-region nga bagenda maaso n'okuyisa ebivvulu nga bagamba kino ekikazi kibadde kisusse bigambo bibadde byabwe si byange nti ono omukazi abadde asusse okukola empisa embi abadde asusse okubalaata abadde asusse okuduula nga kwogatta n'okukozesa obubi ofiisi ye era ffe tetumulondanga nako. Wuliriza mu statement. We did not elect our district woman member of parliament. Mbuffe ab'e Bukedeya tetwafuna mukisa kulonda mubaka agenda kutukiikirira ku district oba mubaka omukyala agenda okukiikirira district yaffe tetwafuna mukisa ogwo. Bantu b'e Bukedeya bali mu kwogera. Anita Amongo babadde agamba nti bamwagala nnyo era ne bagamba Anita Amongo forced herself on the people of Bukedeya through intimidation but we did not vote for her. Nti ffe tetwamulondako yatwekakaatikako bwekakaatisi
ng'ayita mu kutiisatiisa abali bagenda omwesimbako n'okukangakanga oba oliawo n'okweeliminate oba n'okukola ekisoboka okulaba nga bamu n'okusibwa basibwa. Kakati abo abantu baatya bagamba why sijja kwesimba ku mukazi ono. An aggrieved local politician stated, echoing the sentiments of several buried rivals in Bukedea and the countrywide who are now demanding the removal of former speaker from all her positions within 1 week from the time of this publication. Uliriza abantu be Bukedea begasse ku bannayuganda abalala bali mu kusaba bwe kiba kisoboka ne petition we beena asobola okusayiningibwe omukyalo ono Nnaalongo Anita Amongo abeerenga ajjibwa mu kifo kyalimu ng'omubaka wa parliament kubanga bo bagamba tetwamulondako. Yaleetera abantu okutya okumwesimbako kubanga yatiisatiisa ng'abo abaalinga bamwesimbyeko. Bagamba nti twagala babeerenga bamujja mu kifo kino bamujje ku bwa MP mu bbanga eritasukka wiiki emu tubeerenga tugenda maaso n'okulonda omubaka omulala agenda okutukiikirira. A prominent LC1 chairperson from Bukedea Town Council, speaking on condition of anonymity, questioned Anita Amongo local leadership approach, stating that her political, economic, and religious interactions failed to uplift the actual needs of the grassroots populace, but took her money to other districts to fight her own political battles. Uliriza waliwo ebigambo ebigambibwa Anita Amongo abadde talangibwa kubeera nti muli bwanguzi kyekyokka, wabula mbu alabika abadde ayina kye bayita presidential ambitions, era ngenda kuwa akatambi awo waggulu ogenda kawulira. Kati bano abantu b'e Bukedea yabagamba nti bo si basanyufu n'Anita Amongo engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba ng'akwasaganyaamu emirimu gye, nti engeri gy'abantu bano gye batamulonda ng'abeekakaatikako obwekakaatisi ng'ayita mu kutiisatiisa abadde bagenda okumulonda kibadde kimuwaliriza okuba nga n'abantu tabakolera, nti ngera bw'afuna akasente ke nga bwe badde bakimanyi nti akasente akalina abadde akabba oba nga akajja mu bumenyi bw'amateeka, nga bagamba nti sente ezo abadde azitwala ate n'azispending oba n'azinvestinga ate mu bitundu ebirala, oba oliawo nga kaweefubeewe alabika waakugaziya political ambitions ze kwegamba babeere nga si be Bukedea bokka be bamumanyi olwo nno nga political ambitions z'okubeera president w'eggwanga nga zirabika nga ze zimuwuuba. Kakati abantu b'e Bukedea bagamba ffe kino tetugenda kukikkiriza, tetwakyagalako. Anita Amongo wenjogerera nga bino bitandise ogenda mu maaso n'okubeera nga bimulya. Uliriza kati bino ebintu we bigattira ngenda kusooka nkuzeeko emabega. Ekibiina kya National Unity Platform kyalonda omukyala eyasooka amanyiddwa nga Alupo Mase Marion, eyali omuwala omuto newankubadde nga nakati akyali muwala muto myaka nga 26 gyokka, nga yakatikkirwa okuva ku University y'e Kyambogo. Mase Alupo Marion ono yali mukyala w'amaanyi nnyo mu kibiina kya National Unity Platform ne ku ground e Bukedea, era Anita Amongo yatya nnyo n'alowooza nti ono omuwala agenda kumukuba akalulu. Anita Amongo kye yakola yalemesa ekibiina kya National Unity Platform yalemesa candidate w'ekibiina kya NUP okubeera nga anominatinga, era omuwala ono Mase yayogeranga ebigambo ebyalinga biraga nti omuwala ono ekyamazima w'amaanyi nnyo, era bino byonna byatuuse okutiisa Anita Amongo nga yatuuka n'okubaako ekigambo kye yayogera ku nsonga za Anita Amongo mbu alabika yeegwanyiza obwa pulezidenti. Mbukati ali mu kusiiga ekifaananyi nti Bukedea yonna eri mabega we, era ng'ali mu kulwana nnyo okulaba ng'ono Mase Marion tagenda maaso na kwesimbawo kubeera ng'amuvuganya kubanga yakimanya ti ekibiina kya National Unity Platform candidate yenna gwe kinaaleeta agenda kumukuba akalulu n'enkoona enywe. Kubwaki kuba president w'eggwanga naye oyagala kifuula nga zifu Bukedea yenna neteeso ffenna tukkiriza presidential ambition yo kyobolaba oyagala tulemesa okwesimbawo. Nkyensaba abantu b'e Bukedea tubawe omukisa okulonda omukulembeze waabwe, si bino ebyokugamba ogenda oyitawo anopozi abaana weetuli. Oyo bamuyita Alupo Mase Marion, candidate ekibiina kya NUP gwe kyasooka okuwa kaadi avuganya Anita Amongo. Awo yali atandise okutiisatiisa n'okumulemesa, naye owulidde mu bigambo bye agambye Anita Amongo yali ayagala okulowoozesa ensi nti Teso sub-region yonna ne Bukedea mbu eri mabega we kubanga mbu yalina kibayita presidential ambitions. Ono yamutegeeza nti yogera bugezi byogenda kukolera abantu kubanga naye yajjanga ng'olwo ekibiina kya NUP kimuwadde kaadi. Bino yabyogeranga ng'ali ku ground e Bukedea.
Mercy Marion. I am 26 years of age, and I am the woman member of parliament aspirant for Bukedia district. I have just finished my vetting, and I would say it was really awesome. What I intend to do for my people of Bukedia district is to represent them, give them full representation, because I have seen and I have lived in Bukedia, and what I can say we've had as a challenge is we have inadequate representation. Yes, we have some services that have been delivered, but you find that they do not cut across all the 60 counties of Bukedia district. Personally, I am a victim of poor leadership, and I would give a scenario of 2020 where I even had to sell chips in the trading center just to survive. And I believe if we had good services, I would actually be maybe I would be placed higher somewhere in terms of education. Yes, but the youth, my young people of Bukedia, we really have a great challenge. My people are very unemployed, especially the young people. We have our health sector is lacking. You find that when we go to the government hospitals, we are instead referred to private hospitals that actually belong to an individual. So I believe that is not leadership based for the people. So as a local Mercy, I stand for the people-based leadership. We are seeing that Bukedia is a stronghold for NRM. How are you planning to win the hearts of the people of Bukedia? Well, I would want to first make a disclaimer. Bukedia is not a stronghold for NRM. The difference between us, the National Unity Platform, and NRM is that the NRM is simply using force and power, but we, the National Unity Platform, we are in the hearts of the people. So we are going to work so hard as the National Unity Platform and the young people of Bukedia to see that we speak our message in a calm way. We are not rebels, so we have no reason to fight around here and there, but we are going to use the little power that lies in us as the young people. We are going to traverse those votes. We are going to vote, and this election is a very unique one because we are sensitized. We know what our civic rights are. So I believe there is going to be a change this time around in Bukedia. But I want you to believe me, National Unity Platform has penetrated Bukedia district. Oyo ye Mercy Marion. Ekibiina kya National Unity Platform gwe kyali kimaze okuba nga kiveetinga ne bamuwa kkaadi agenda avuganye Anita Amongo. Yannyonnyola bw'otya bigenda okuba era nannyonnyola strategies ze ng'era omuntu candidate yali aweereddwa. Anita Amongo bwe yafuna amawulire gano yamanyirawo ekibiina kya National Unity Platform kinsimbyeko omuntu nnyinza obutasomola kumalako naye. Ate nga mukadde ako agambye okuba nti yalina ensonga ze endala ze yali agenda mu maaso n'okuba nga alwanagana nazo. Kakati kiki yakola? Anita Amongo yakozesa olukujjukujju n'amekinga sure nti ono omuwala bamuteekako emisango oba bamuteekako n'ebiga baamugattagatta ebiboozibozi ebimuleetera okuba ng'ava mu kalulu oba ng'ava mu lwokaano nti tagwanidde kubeera ng'avuganya. Kati mukadde ako kino tekyakomaawo. Anita Amongo yagenda mu maaso n'okuba nga adisqualifyingisa bakandidate abalala. Kwaliko candidate n'eyava mu kibiina kye ekya NRM naye yo simujjukira. The parish tribunals reviewed the petitioners' complaints and recommended the deletion of the names of the 3 aspirants from the National Voters Register on grounds that the trial are not residents of the respective parishes or any place in Bukedia. Kooti etawulirwangako kye bayita parish tribunals. Era etatege kwegamba kino kyasookera ku Anita Amongo okuwulirwa nti kooti ya parish, kooti y'omuluka nti yakola okusalawo kuno ne baleetera abantu bano okudisqualifyingibwa. Mbu naye ensonga ze babajjisa ezabajjisa mu lwokaano mbu bano si batuuze mu parish ezo ze baali boogerako fa sub county buli omu ngenda gikusomera nti era si batuuze b'e Bukedeya
naye nga ekyali mabega wa bino byonna yali Anita Amongo ne influence gye yalina, oboolyawo katugambe nti n'amaanyi ge yalina nga sipiika wa parliament ge yakozesa n'agenda maaso n'okuba nga awaliriza abantu bano bambi, ogenda maaso n'okuba nga babeera disqualified, era bonna ne babajja mu lwokaano. Kakati n'olwo Anita Amongo n'alusigalamu yekka, n'asigalamu ani opposite, nga NUP tennaleeta mulala. Kansooke nkutegeeze bano. Asookera ddala ye Mase Alupo Marion, ekibiina kya National Unity Platform gwe kyali kiwadde kaadi. Ono batugamba nti ekitundu ekimeddwa nga Olotoi Kotolut in Kidongole sub-county in Bukedea gyazaalibwa Anita Amongo, kooti gye yakozesa yamuteekako omusango nti ono si mutuuze waayo. Omukyalo oyo wa wakati ye Akolo Helen Odeke, ono ye yali azza independent, ava ku kyalo kye bayita Kakonyere Marera sub-county mu district y'e Bukedea. Anita Amongo ng'akozesa kooti eri n'ategeeza nti si mutuuze waayo. Owookusatu asemba wansi yali kandidate w'ekibiina kya FDC amanyiddwa nga Norma Susan Otai. FDC yali emuwadde kaadi avuganye ku kifo ekyo ng'ava ku kyalo kye bayita Kopeta mu sub-county amanyiddwa nga Korir sub-county mu district y'e Bukedea. Anita Amongo ne parish tribunals ze zaategeeza nti abo naye wuliriza, bano baava mu parishes zanjawulo ba mu sub-county zanjawulo. Kati buli omu sub-county gy'ava mbu sub-county eyo yamwegaana. Mase Alupo owa NUP sub-county ye Kidongole yasala omusango gegamba nti ono si mutuuze waayo. Akolo Helen Odeke owa independent ava mu sub-county emanyiddwa nga Marera, mbwera ne sub-county eyo naye eraba ekintu kyekimu ne sub-county ye Kidongole kye yalaba n'agamba nti nono naye si mutuuze waayo. Omukyala Norma Susan Otai eyali ava mu sub-county emanyiddwa nga Korir sub-county, mbwera ne sub-county eyo era nayo neekoppa ziri sub-county ebbiri ne bategeera nti nono naye si mutuuze waayo. Kumbe bino byonna bikolebwa ku influence n'amaanyi aga Nnaalongo Anita Amongo, nga kigamba nti n'abamu ku baatula mu bino baali basasule era baali bagenze maaso n'okuba nga basasulwa. Kakati bino njagala okutegeeza nga bwe nkugambye nti bino tebyakomaawo. Yo NUP negenda maaso n'okuba nga efuna candidate omulala. Ono candidate amanyiddwa nga Asio Florence. NUP yagamba ffe tulina ba candidates bangi. Kakati oliwe mba mulemesezza Mase Marion, kakati katuleeta omulala. Era NUP bwetyo negenda ku kitebe Makerere Kavule ne balangirira candidate omulala, naye kati nga sinnakutwala ye kyekyabaawo kankuzeeyo ku lunaku NUP lwe yalangirira candidate omulala eyali azze okubeera ng'avuganya Anita Amongo. Our power, people power. Kunga Uganda, kunga. Kunga. Our greetings to our comrades out there. We are back stronger and stronger than before. My name is Harriet Cheptai, the chairperson of the Election Management Committee. You all know very well what has happened in the country. Frustrating our candidates from left, right, and recently there. So I am here to announce to you today that after the frustration of our candidate, Mase Alupo, now I am here to present to you our new candidate, who is called Asio Florence. Asio Florence, please join me. Mase. So I am going to give each one of them a minute to address the press. So here I present to you Honorable Asio Florence, who is our flag bearer for Bukedea District 2026-2031. Our power! Our power! People of Bukedea, I am here to represent you. My name is Asio Florence. First and foremost, I want to thank God Almighty who has given us the opportunity. Amidst every challenge that NUP has faced in Bukedea, that they have given to our sister Mase, I am here to stand. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Kyagulanyi. Oyo omuwala gwe bayita Asio Florence yayogera ebigambo ebyo nga mumalirivu era ng'akulaga ali ggumite nnyo olwo nno ng'ateekebwateekebwa okugenda okufaafagana na Anita Amongo. Omuwulidde akugambye mugumu, tatidde era tagenze kwetaba mu bwetabi, wabula agenze kuteeka kazito ku Nnaalongo Anita Amongo. Era ebigambo ebyo yabyogera bwe yamala okwogera ne munne gwe baali bamaze okuwanduukulula Alupo Mase Marion naye n'abaako by'ayogera nabyo tugenda biwulira. We shall stand together until the fight is done.
People power. NUP. Everywhere. Konga Uganda. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ng'abatuuze b'e Bukedde bo balindiridde muntu ki agenda okujja avuganya Anita Amongo tumuyiira akalulu kuba nkugambye abantu b'e Bukedde bo bagamba Anita Amongo tebamulondangako era tebafuna mukisa gulonda mubaka wa parliament omukyala Bukedde district woman MP bo bagamba tebafuna mukisa gugenda maaso nakubanga bamulonda. Kakati bino byonna bigenda mu maaso nga beesunga bwesunzi bagamba kale owa NUP Mase Mario ne bamugjeemu mu lwokaano kakati tufunye Asiyo Florence gwe tugenda okukayiira kumbe kiki ekijja ogenda kutya. People power. Our power. Our power. People power. Ladies and gentlemen, today I want to declare that I am giving my flag to my sister Asiyo to run as the woman member of parliament for Bukedde district. It is not an easy thing because the junta is very afraid of the power that belongs to the people. I am going to rally behind Asiyo for Bukedde district and she's going to get nominated in Bukedde district. People power. Our power. Our power. People power. Thank you very much. Kakati kw'olwo olunaku ekibiina kya National Unity Platform mu butongole ne kirangirira candidate omupya era nga ye Asiyo Florence agende maaso n'okuba ng'akwata kkaadi okudda mu bigere ebya Alupo Mase Mario. Naye ebyaddirira bye njagala owulirize ebyaddirira omukyalo ono yasooka n'anoonyezebwa nga talabika. Mu kaseera katono nnyo nga bakamala kumuwa kkaadi yatandika okunoonyezebwa nga teri amanyi mayitirege. Mukadde ako ebigambo ne bitambula kyono yali awambiddwa. Nga nno bino byonna bigenda maaso nkugambye nga bannansi bannayuganda abawangalire Bukedde nga bo bali excited n'okulinda omuntu agenda okuvuganya Anita Amongo basooke bamuyiira akalulu yensonga lwaki kati bali mu kumugoba bagamba ffe tetumulondangako. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna Asiyo Florence eggwanga lyonna nga ligenda maaso n'okuba nga limunoonya wulira ebyaddako we yasookera okulabikira. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asiyo Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Bukedde District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Amongo, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter to the Right Honorable Speaker. Ono ssebo yagamba naye nga kigambibwa nti akakatambi we yakakwatira yali ali mu buwambe era ebigambo ebyo mbu byalinga ebikake era ng'awulirwa ng'agamba nti ekyamujje mu lwokaano wano yali amaze okuba ng'aluvaamu ng'atadde akatambi ako. Naye ekyewuunyisa abamu ku bayambi ba Anita Amongo be baasooka okuta akatambi ako, abamu ku bakozi ba Anita Amongo, nga kiraga nti omukyalo ne yandiba nga yali asoose kuwambibwa. Era mu bigambo byayogera yategeeza mbu ye ddota oba muwala wa Anita Amongo nti era okuva mu lwokaano yali pressure okuva eri famire eyamusindiikiriza ogenda maaso n'okuba nga teyeesimba ku maama we. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for your understanding. May God bless you. Ebyali ebigambo ebivudde mu Asiyo Florence eyali aweereddwa kkaadi ekibiina kya NUP ng'oluvannyuma lwa Alupo
Mase Marion okubanga ye yali awanduukuluddwa kakati ebigambo byava ono n'ategeeza mbu ye alina oluganda ku Anita Amongo era family ye yamutaddeko pressure agende maaso n'okubanga ava mu kalulu era bw'atyo olwokano n'aluvaamu. Bannansi bannayuganda bawangalire Bukedeya ne batandika okusoberwa kakati ani gwe tugenda okulonda. Ekibiina kya National Unity Platform nakyo ne kitandika okusoberwa era nga nakyo kyebuuza ani gwe tugenda okuzzaawo ate ng'obudde ono we yakikolera obudde bwali buweddeyo ng'ekyamazima obudde butono nnyo okuddamu okulonda omuntu omulala okuddamu okuwa kaadi omuntu omulala. Era ono ekibiina kyamukubira essimu nga bamuyita bamugamba janguko ku kitebe okulaga nti ono either yali amaze okukwata akasente oba seekyo yali akyali mu mikono egitali mituufu nga yali awambiddwa. Bwe baamuyita ku kitebe kya National Unity Platform yategeeza mu mbeera mu katambi nga bw'ogenda okukawulira ng'alinga n'eyali akaaba yategeeza ati bannaye musooke mundeke musooke mumpeemu obudde male okuhiiringa male okutereera. Omukyalo ono Asiyo Florence eyali yaakaweebwa kaadi wuliriza nga bamukubidde essimu ebyaliwo. It's unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to consume myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we discuss. But at the moment, I may not be able to. Kindly first let me rest and recollect myself. Kandidate waffe Basiwonde Banyabo mutwa abantu lirawa mbeera gyali mujuulira pozi n'ekirala abantu babiri be yali nabo ku lunaku lwali agenda for nomination omunga ye Erupe Meshula kati nabo bakandidate baffe omulala bamuyita Samuel Nyotu nabo amasimu gaabwe teganaddako bukya batwalibwa mu mbeera eyo up to now tetumanyiwa gye bali. So ndowoozezza nti kikulu nnyo namuwulire eddoboozi ly'omukyala yatusindikidde ng'akaaba ng'agamba tagenda kusobola kubeera wano olunaku olwaleero naye kyatugambye jo nga twogere naye nti bamutadde ku pressure y'amaanyi nnyo 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 nga bagezaako okumukowasinga okuvaayo ku ngeri ebitategeerekeka ate obutaddamu kulabikira ku NUP. Okitegedde baamuforcinga ne bamuwaliriza obutaddamu na kulinnya kigere kye mu kibiina kya National Unity Platform. Era ku ssimu amuwulidde ku voice note gye yali asindise ng'agamba asaba bamuwa obudde asooka kakkane bw'anaaba ali ready ajja kudda ku kibiina wa ku kitebe ekya NUP. Era mbu n'abamu ku bantu ababiri be yali ateekeddwa okugenda nabo okunominatinga baali bamasimu gaabwe mukadde ako teganaddako. Oluvannyuma bano bandibanga baweebwa akasente era amawulire gaafuluma ku mukutu gwa NTV nga balaga nti abantu bonna abadde bagenda okwesimba ku Anita Amongo bagaaniddwa okutuuka. Ono ye yagaanibwa yali omu ku abo baagaanibwa okutuuka mu kifo baali bagenda baali bagenda banominatingira bafuuke ba candidate olwo batandika okugenda maaso n'okuba nga bakuba campaign. Etuti eyalangirirwa ku bbalaza ya wiiki eno okukwatira ekibiina ki NUP bendera ku ky'omubaka omukyala owa Bukedeya Florence Asiyo talabiseeko ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eno ku lunaku luno olusembayo okusunsulibwa. Ye akwatidde FDC bendera ku kifo kyekimu Susan Norman Otai naye alemeseddwa okutuuka mu kifo wabadde wasunsulibwa newankubadde nga buli kyetaagisa abadde atambudde nakyo. Bano babadde baluubirira kwesimba ku Speaker Parliament Anita Amongo ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Bukedeya. Olunaku lweggulo waliwo ababadde babitambuza nti Speaker olwamaze okusunsulibwa abakakiiko k'ebyokulonda ne bategeeza abo ababadde batannaba kusunsulwa ng'ebyuma bwe byabadde bitaataaganyeemu era bano tebasunsuddwa olunaku lweggulo. Musasi waffe Kabituwe mu bujjuvu. Palamenti mu disitulikiti y'e Bukedeya mu kifo awasunsulibwa embeera tebadde ya bulijjo era ng'ebadde ya bunkenke.
abakedde mu kifo kino okusobola okwewandiisa kibaweddeko bwe bagaaniddwa okusemberera ekifo we basunsulibwa. Bano era babakuumidde mu kifo kino nga tebabakolako awatali nsonga nnambulukufu ebaweereddwa. Natudde wano kuba ssaawa 5 baŋŋambye nzije wano ssaawa 7 makati ga ssaawa 7 ne 8 bampandiise naye ntudde wano ngenze eri ne mbuuza abapoliisi nti tukoze tutya okunyingiza muli ndabe ku returning officer ne baŋŋamba nti oli mu listi 150 but have been denied to enter because the security at the gate is saying I'm supposed to get permission from the DPC. Ebyokwerinda bikedde binywevu nga ne bannamawulire bennyini bagaaniddwa okusemberera ekifo awasunsulibwa. Newankubadde talabikidde ku kamera zaffe, aduumira poliisi e Bukedde ya Emily Orika atubuulidde nga bwe yafunye okusaba okuva eri akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Christine Eyu ng'amulagira obutakkiriza munnamawulire yenna eyeetantala okusemberera ekifo kino. Wabula tugezezzaako okunoonya Christine Eyu ayogerwako ne yeerema okukwata ssimu zaffe zonna ezimukubiddwa. Ekifo kino kyennyini ne Speaker wa Parliament Anita Among we yasunsuliddwa olunaku lw'eggulo kyokka mu ngeri etali ya bulijjo y'olwamaze okumussa mu byuma bikalimagezi mbu kompyuta ne zifunamu obuzibu era emirimu gyonna olunaku lwajjo ne gitaataagana. Now, the tension which we have there in Bukedde is too much, but all the same. Olwo nanga ago gonna maanyi ga Anita Among influence gye yalina mukadde ako nga sipiika wenjogerera nga bino birabika bitandise okuzza omuzigo oluvannyuma lw'okuba nti bannansi kakati bennyini abatuuze b'e Bukedde kati be batandise okusaba Anita Among agende maaso n'okuba nga aggyibwa mu Parliament kubanga teyalondebwa. Embeera gye yateekawo okulaba ng'alemesa abantu okumulonda kakati abatuuze bennyini be bali mu kusaba era bagamba gavumenti ebayambe bwe kiba kisoboka babeere nga bamujja mu kifo ekyo nga omubaka waabwe bo bagamba si ye mubaka waabwe kubanga tebaamulonda ng'okumunoonyerezako ku kyagenda mu maaso. Kakati ne bino bigenze mu maaso n'okuba nga bivaayo bino bakama be bazze ng'awaanawaana kakati ye ssala gy'asigadde asaba oba oliawo bayinza okumutaasa naye nga bannansi batandise okuta akaka batandise okuvaayo bagamba bino tetugenda kubikkiriza. Wuliriza, waliwo ekiwandiiko ekifulumya ekinnyonnyoddwa bulungi ennyo ensonga eno kyenjagala tuyitemu. Bagambye batya, kiwandiiko kino kyafulumya olunaku olwajjo era nenjagala nzije mbeere nga nkikuwa. We will never voted for her. Tetwalondako ffe mukyala oyo. Bukedde residents demand fresh elections of Anita Among's seat. Abatuuze b'e Bukedde basaba waddemu wabeerewo akalulu. Ono mbu yagamba mbu yayitawo ano opposite bagamba nti ffe tetumumanyirako newankubadde nga mwamuyozaayoza mwe ne mukkiriza nti yayiseewo ano opposite. Wuliriza, residents of Bukedde district in Iteso sub-region have asked if it is possible General Yoweri Kaguta Museveni to back the demand of Bukedde locals for fresh polls for the district woman member of parliament. Nti abantu b'e Bukedde kati batandise okusaba ababekikukwatako oba bebalowooza nti bayina obuyinza obusobola okukkiriza bino okuba ne parliament yennyini. Jjukira waliwo etteeka mu parliament eggwanga erya Uganda erikkiriza abantu ba bulijjo singa baba basazeewo okujjamu obwesige nga bakkirizibwa era nga basayininga petition negenda maaso n'okuba nga esomebwa then oluvannyuma bwereetebwa ku fulo ya parliament oba oteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga ate oggyibwayo singa abaakulonda baba bakisazeewo. Kakati wulira mu kiwandiiko. Speaking to this publication on Friday, Patrick Okrut from Kabalwa said their rights to participate in electing their woman representative were denied by courts that ruled in favor of Anita Among. Ziri kooti zenkugambye ezaasomanga ezaalulinganga simanya parish tribunals ezibadde teziwulirwangako kati ku mulundi guno zaawulirwako in favor of Anita Among era nga bagamba nti ezo kooti zaali ziremesa bannansi oba banna Bukedde okubalemesa okugenda maaso n'okulonda. Yagambye bw'ati, we did not elect our district woman member of parliament
Anita Amongo forced herself on the people of Bukedea, but we did not vote for her. Nti ffe tetulondangako era tetwalonda mubaka atukiikirira mubaka mukyala ku district yaffe y'e Bukedea era n'abantu b'e Bukedea Anita Amongo yabeekakaatikako yabeefoosingako naye tebaamulonda era bo bakitwala nti tebayina na mubaka abakiikirira nga mubaka mukyala owa district kubanga tebaalonda tebaweebwa mukisa gulonda. During the elections, 2 major female candidates who had stood to challenge Anita Amongo in Bukedea for Bukedea district were disqualified after Amongo, through her sister, filed a case claiming all the women contesting against Anita Amongo were not true residents of Bukedea. Kekali kenkusomedde nti abantu b'e Bukedea bagamba bino babimanyi era mbu temulowooza nti bo babeera wala mu bino tebabitegeera. Bagamba tubimanyi bulungi nnyo Anita Amongo yakozesa influence ye n'akozesa abantu abatonotono ab'olubatu baalina ne bagenda maaso n'okuteekayo fayiro mu kkooti ezo ez'ebyalo mu Smart Parish Tribunals mbu ne disqualifyinga abakyala bali b'ensoso okusomera mbu ako kaali kagenderere era Anita Amongo yakikola ng'akozesa force gye yalina ng'akozesa amaanyi g'alina ng'akozesa n'ekitiibwa ekyokubeera sipiika nga kwogase ne ssente olukunkumuli z'abadde alina era nga ze zimu ku ezo ezimuzaalidde ebizibu. Bano bannansi bagamba ffe tetugenda kukkiriza kubanga tetwamulondako bulijjo tetulina bwogerero naye kakati bino eby'okumunoonyerezaako ke bitandise takyali sipiika ne ssente ezimu zitwaliddwa kakati naffe katukozese omukisa guno tugende maaso n'okubanga tumuloopa tukole petition egene maaso n'okubanga esayiningibwa tukuŋŋaanye emikono egy'okumujja nange abantu b'e Bukedea mbagamba mukwate petition waliwo emikono gye mwetaaga okuŋŋaanya okubeera nga musobola okufulumya sipiika wa paalamenti omubaka wa paalamenti yenna kakati Anita Amongo kino kisobokera ddala awo ngenda kukusomerawo nga sinatuukawo leka tumaleyo ekiwandiiko. Bagamba nti Anita Amongo being well connected to the judiciary won the case and was declared unopposed for the district woman member of parliament seat for Bukedea district. Anita Amongo engeri gye kiri nti yali ali connected nnyo ku judiciary jjukira ali speaker wa parliament yakulembera essiga eryo erya legislature kakati ekisiga erya judiciary engeri gyali nti ye top oba ye mukulembeze wa legislature kakati essiga erya judiciary lyessiga eddamuzi yali aliyinako access ng'asobola okwogera ne Ssaabalamuzi n'amakinga sure nti Ssaabalamuzi kubira omulamuzi ABC influencing ebintu bino ne babikozesa. Caroline Amuge from Bukedea Town Council said they had never seen the importance of Anita Amongo being their women representative apart from a few people benefiting from her. Omu ku batuuze b'e Bukedea onamanyidwa nga Caroline Amuge ye yavuddeyo n'agamba nze sitya kwogera era sijja kwekwekerera tetufunangako mugaso gwonna tetumanyi na mugaso gwa kubeera n'Anita Amongo ng'omubaka wa paalamenti akiikirira Bukedea era agamba nti okujjako abo abatono abamulya mu ngalo be bokka abayinza okuba nga bamufunamu. We want a by-election in Bukedea. Twagala akalulu kaddibwe mu district y'e Bukedea. We should participate in electing our legitimate representative. Agamba nti twagala wabeteekebwewo by-election kubanga tukimanyi awo tujja kuba tulina obusobozi n'omukisa okwetaba mu kulonda ani agenda tukiikirira kubanga tetwafuna mukisa mu kalulu kawedde kulonda ani ateekeddwa kutukiikirira. Olw'ensonga Anita Amongo ya influencinga kooti n'asobola okugenda maaso n'okubanga yeeteekamu ebibye n'ebyokugenda okuvuganya n'okuyitawo unopposed. Currently, Anita Amongo has been put under house arrest following investigations into her alleged illicit enrichment and all her vehicles have been taken by police. Nti mukadde kano ekiwandiiko ekyo jakimalayo nti mukadde kano Anita Amongo agenda maaso n'okunoonyerezebwako oluvannyuma lw'okubeera nti obugagga bw'abadde akola bubadde buleetedde abasajja okwebuuza ebibuuzo omuntu ono ssente azijjawa ebintu byagenda maaso n'okuba ng'akola n'engeri gy'abadde abusingamu office kireetedde abakulu ogenda maaso n'okutandika okumunoonyerezaako era oluvannyuma emmotoka ezimu zitwaliddwa n'ebintu ebisinga obungi bigenze maaso n'okuba nga bitwalibwa ab'ebyokwerinda abagenda maaso n'okuba nga bamunoonyerezaako. Anita Amongo we twogerera si birungi kakati byo nga bikyagenda maaso n'abantu b'e Bukedea bagamba nti omukyalo ono yeetaaga agende maaso n'okuba nga atuviira tetwamulonda tetwafuna mukisa kugenda maaso na kumulonda si birungi kubanga kino kisoboka kitya. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda akawaayiro 83 subsection 3 article 84 subsection 3 article 84 chapter 3 subsection 3 wabwe kitebwe kiri requires a petition
signed by at least 2/3 of the registered voters within the MP's constituency or specific interest groups. Ombaka wa parliament singa abatuuze bakkiriza era ne bakkaanya kimu nti ono takyatukiikirira, either nga mulwadde nnyo oba ng'ayina akatuli ku mutwe kwegamba nga takyakola bulungi, oba ensonga ze banaaba bayimiriddeko ezirambikiddwa bulungi ennyo mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Kino kigambibwa nti ssemateeka akkiriza bino okugenda maaso n'okuba nga byapeninga. Anita Amongo oba omubaka yenna abeera atuuse mu eyo embeera asobola okuggibwamu. Bwe bagamba 2/3 kiba kitegeeza ndowooza ebitundu nga 66.6 66.6% ku balonzi abali registered mu district kati nga district y'e Bukedeya. Singa abalonzi e Bukedeya bawera ebitundu 66 n'obutundu 6 ku buli 100 nga bagamba nti Anita Amongo oba abadde abba ssente nga ayina akatuli ku mutwe oba ayina ekizibu FBC, basobolera ddala ogenda maaso n'okonsidering ensonga eyo era asobola okufuluma n'aba nga takyali mubaka wa parliament, olwono ne bagenda maaso n'okuba nga balonda. Oba singa wabaawo omu ku bakandidate abo be badisqualifyinga n'agenda mu kooti esobola okusalawo okusinziira ku ekyo kye baba basazeewo. The written petition containing verified signatures and specific grounds for removal must be physically delivered to the Speaker of Parliament. Abatuuze b'e Bukedeya basobola okuyita mu speaker aliko kati Jacob Oboth ne bakwata petition yaabwe nga bataddeko signature eziri valid nga ddala bano balonzi ne national ID zaabwe nga bazaataakinzeeko ne bazitwalira speaker akubiriza parliament olunaku olwalero. Basobolera ddala ogenda maaso n'okubeera nga Anita Amongo bamujja mu parliament. Ne bw'ataba Anita Amongo omubaka wa parliament yenna ow'ekitundu ne waba wa kitundu kyo, bino bisobola ogenda maaso n'okuba nga bimutuukako. Valid grounds for recall. Uliriza ezimu ku nsonga ze ssemateeka under article 84 chapter 2 oba section 2 voters basobolera ddala wabula ku grounds ki? Physical or mental incapacity that stops them from doing their job. Omubaka wa parliament singa abaali mu mbeera eyo nga oba yafuna accident oba ayina akatuli ku mutwe, misconduct or misbehavior likely to bring hatred, ridicule, contempt or disrepute to the office. Okweyisa obubi, misconduct, bino byonna wano Anita Amongo waagwa. Akozesa bubi office ye, abadde so abusive, abadde arrogant. Kati mwemba mukkiriza nti bino bwe bityo we biri, musobola ogenda maaso n'okubanga mumujjayo. Era ne wabawo ensonga endala, persistent desertion of the electorate without a reasonable cause. Kakati Anita Amongo bino byonna nga bwe babikunnyonnyodde, Anita Amongo akwalifayinga okubeera nga abantu b'e Bukedeya basobolera ddala okumujja mu bifo newankubadde abadde awulirwako asuutasuuta awaanawaana bakama be okulaba nga oba oliawo asigala nga w'amaanyi. Bino byonna kigambibwa okuba nti abadde ng'abikola ng'akimanyi bulungi nnyo nti bakama be bokka be bantu basaanye okuwa ekitiibwa, nga tamanyi nti n'abantu abamulonda asaanidde okubawa ekitiibwa basobolera ddala okumujja mu kifo ekyo. Ye focus abadde yagiteeka ku bakama be, era kyova olaba n'ono omuwala Asiyo Florence bwe yamala okumukola bye yamukola yamukwata n'amuleeta mu maaso ga General Kaguta Museveni okusobola okusanyusa mukama we nti nze omulimu ku ground ngukola. I also have your daughter Florence. Florence, come over. I have your daughter Florence. Florence, you're young, run. Your daughter Florence is there, whom Noop said he had brought to stand against me. She's my daughter. That is Asiyo Florence. Asiyo Florence. Asiyo Florence. Thank you. Thank you so much. She has never been in Noop. She's not even a politician. Your Excellency, the youth of Bukedeya have a gift for you. Can we have the gift of the youth of Bukedeya? Your Excellency, I also have your daughter. And as one of the directors of Bukedeya Comprehensive Schools, because of General being a patriot in this country, #1 patriot, the children there want to be patriots too and believe in patriotism. We can only build our country when you're a patriot. You speak good about your country, you love your country, and you do everything that concerns your country
in a good way. And that's why, on that note, the school has decided to buy kits, and they are going to run in Bukedia. They are buying kits of 100 million, and the money has already been delivered. I hope you have the money. The money has already been delivered, and we want to assure you that is on the side of Bukedia Comprehensive School. And I know as members of parliament, we are all going to join General MK that day to run for hope and for change. There are people who are saying they want to reclaim their seat as speakers. Reclaiming a seat of a speaker. They want to reclaim a seat of a speaker. What did they live there? What haven't we done? You mean in Teso we don't need a speaker? Oh no, Teso mamo niko techo lungongoni. In Bukedia we don't need a speaker. Oh no, Bukedia miko techo lungongoni. Maybe I'm a better asset than them. And I want to tell you, we are still there. By the grace of God, those who think they are going to continue fighting us, will be put to shame. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.